Abasawo mu ddwaliro lya Mozi Health Center 2 mu Town Council MPG beekubidde enduulu eri abatwala ebyobulamu mu disitulikiti eno nga baagala babataase ku muwendo gw'abalwadde abasusse bw'ogerageranya n'omuwendo gw'eddagala lye bafuna. Lyakreditinganga kufuna ddagala lya NMS. Kati eddagala eryo okulifuna ffe tumobilizinga ne tugenda mu malwaliro amalala. Jenna Juma akulira eddwaliro lino agamba eddagala libakozesa basabirize mu malwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 3 ng'ate oluusi bali bamma. Ezo mu ddwaliro eddala ly'ogenza okusabamu nabo ne bakugamba tuyina lyaffe litumala. Kati awo oba oyina ate okugenda nga weeyongerayo okulaba nti nno otuuka wa w'osobola okufunayo. Oluusi bw'oba oyambibwa ng'eddagala libadde lyakajja abamu nga balinamu nko eribadde likyalimu nga balinamu nko kw'ekiseesi kikwanguyira. Kati baagala gavumenti ebeere ng'ebaweereza butereevu eddagala okuva mu National Medical Stores baleme okuddaaga. Kubira gavumenti tusaba etuteeke naffe ku ddagala lyerifulumizibwa erya NMS. Naffe tulekerawo ogenda nga tusabiriza. Abalwadde abeeyuna eddwaliro lino basusse obungi nga basinga bava mu bitundu eby'Ebutambala ekizingamiza obuweereza. Malawo n'eddagala kubanga nti bano baweereza ku bantu ab'ekitundu ekirala naye nga kati nganze nvudde Kakubo ali mu Butambala. So weesanga nti n'eddagala liyinza okuba nga liweebwa abantu b'omu kiti b'e Bumozi mu Mawokota ate n'osanga lijjanjabako n'abantu b'e Butambala. Kiyinzika okuba nga oba kyekimalawo eddagala tumanya tuyinza kumanya. Ebyokwerinda ku ddwaliro lino nabyo biragaya era abasawo basabye binywezebwe. DHO baana atuyiyiza atya tulabe nga atufunirayo ku asikaali kubanga kati okusinziira ku bintu bye twafunye. Abakyala ab'embuto basaba nabo balowoozebweko babaterewo ekifo we banywera eddagala. Ngeri abakyala bwe baba bagenda okuzaala ate awo tetusobola kubeera nga tufunawo obujjanjabi, tubufuna ate empigi. Ekyo kiba kyetaagisa okubeera nga kyongerwamu. Abagenda okunywa eddagala b'embuto tusaba tutere wano okunywa eddagala akali gye tulinywera wala nnyo okusinziira ssente ze tugenderawo. Kugamba eddagala ttono teririiwo mutuufu n'ojja nga oli mulwadde naye ate n'oddayo nga tofunye, kitegeeza obulamu bate butambudde si bulungi. Eya Bumozi Health Center ntuufu esookera ddala esavinga population ewerawerako nga bano baba ne mu Butambala district. Naye olw'okuba gavumenti ya phasing out health center stores zina kubeera upgraded to health center series, kitusobola nga disitulikiti twateekayo abasawo babiri ebasavinga. Facility eyo efuna PHC oba primary health care funds okuva mu Ministry of Health and Finance, naye ate tunagenda ku list ya facilities ezifuna eddagala okuva mu National Medical Stores. Byamutalemwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.